Si Skype zaine bigambo yabadayogera okutu agambye si buli omuntu bamwa. Ekituufu si buli omuntu bamwanjula. Ekituufu si buli omuntu mulimu abakazi batayanjula. Nze ngenda kubuuza ebibuuzo bisatu ate obinziremu. Mpaya Abanyarwanda babiri nga babanjula ne bakuba embaga. Embaga yavuga ku Munyarwanda bamaze mufumba emyaka 10 gwe mumpeyo omu. Baliwa. Kadi abakazi batayanjula batakuba mbaga ng'eyiza bakomana ku kukyala abakazi b'amabina. Ekinene nnyo akoma ku kukyala. Oli Munyarwanda. Ebiseera bw'aba afunye chance n'afuna chance akoma ku kukyala abakazi b'amabina. Kiki kyatutweko mulaavu n'ogamba nedda ekyali kintu nga kibi nga kirungi n'ogamba muntu bandisigadde ng'ali yekka kyali kintuseeko mulaavu kale kyali kintuseeko mulaavu era kyenejjusa obutaddamu kwagala mukazi Munyarwanda bwe busungu bw'olina buli eno obuyitirivu okufaako bufugize nnyo erindako obadda simanyi nti oyogera na busungu njogera reality andi omukazi Omunyarwanda wakyala kati kubye nakola abadde ki omukazi n'omugulemu kamyo 8 mwezi wadde ka thank you ne kabula oyo Munyarwanda kati omukazi Omunyarwanda bonookera ku makya n'omugamba ku Uganda eno nkwaddewo kampa tugifuga babiri talisi kitegedde bulungi kozi kyenyinga kyenneevuma mu kintu ekyo kwe kubanga nabonaabona nnyo ate nenfuna nnaku ku mutima era abasuubira okunjagala mu kaseera kano bali mu buzibu kuba sikyalina mulaavu wadde abasuubira okunjagala kati bali mu buzibu kuba siinaamu yadde omwana yakukola bwati n'aguvungavunga kati olw'okuvunga naye n'agutulako nga tamabina manene nkwanirizaako Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba olunaku olwaleero olunaku lwa 2 mu Uganda akawoowe kali n'akasana kaaka naye era gw'atali mu Uganda bino mba mbikujjukiza every time bwekwata kazindala okulaga ekiri ewaka maiti kati woolabidde vidiyo newaka wati wafaanana we wati kugamba abali mu diaspora mutegeere Kampala matching ekyaddondo obulamu buli butya embeera eri etya Uganda bwetu bwetambula show olunaku olwaleero eri proud powered by Skyping Tours and Travel nkutegeeza omuna Uganda ali eyo nga gwolowooza omukisa gwo gw'okutambulako gwaggwayo banno batambula bakuleka wano era ndi musanyufu nnyo nalabye muganda wange wako nga afulumyemu eggwanga ali kadirisa k'ennyonyi yaŋŋamba mulaganya malo nga mutudde mu nnyonyi mulaganya akadirisa naye bwe yatudde mu nnyonyi eyataddeyo yakayanye n'okukayana akati wali atuula yasanzewo omusajja oba yadde muzungu wa muki era akuba nti oli yabadde obwongo bukola nnyo n'amuwa kadinisa yaŋŋamba bwe mugenda mutuula nnyo ku kadirisa ennyonyi terina bifo birala kyenategedde kimu yalidde paka kuwulira bubi kyoba omanya yalidde paka kuwulira bubi kakali buli sekendi wedde eyitawo nga ajjukira mu nnyonyi bakuwa omutwadde mu nnyonyi ki yagenda mu nnyonyi ya bbeeyi Emirates baaba bali bagaba ebyokulya watandikira mu nnyonyi ki anize muganda wange nenjikunyumiza oyinza n'okutya eri ekuba eardrums helicopter kalika fly Dubai mubeera mu bbanga nekabwe kati ale bali balalamu bakambwemukko niwebeerani nga tebalina budde bwo baggunda okagulu aye munekye neewuunyeza ne bakasoma babaweddeko kati era kati basobola n'ovuga ennyonyi nga mulimu abantu batono kati baali batansewo nno n'omuze nga n'ebyokulya babitunda mu nnyonyi nga emmere bagitunda kati ka fly Dubai kafunye amuntu atalinyako fly Dubai
naye omuntu atenyanga ku nnyonyi wandisookeddeko mu fly Dubai obwongo ne butereera kubanza olunaku lwenalinya fly Dubai kali akanyonyi kakugula bwe kati owulya eardrum zonna nga zaagala ekyasinze okunsesa Brian wako yaŋŋambye namudiza mu fly Dubai zona zimutaddemu namutaddemu eno nemudiza mu fly Dubai kali yaŋŋambye nga mulimu ebinnya nga mulimu ebinnya nemuga tuli salaama kutegeeza abanafu ba Skypins bateekamu ensindo naku olwaleero eyo omukulu gw'owulira nno yasitudde wako n'amutwalako mu Dubai n'amulinyisa ku nnyonyi esookera ddala so tugambira ddala gwe munnayuganda ali eyo bagagenda kulambulako kuwumulako mu UAE ne mu nsi ez'enjawulo zonna Skypins Tours and Travels wali mu Europe okyogenda njawutwaleko mu Europe mukama wange onono ye CEO Skypins ogenda kutwalako mu Europe kyogere mu kamera sobola kwekomitinga naye ng'osobola nsobola okutwala nesobola kwetuga sobola kwetugira mu kamera naye nga nsobola osobola okuntwala si bwe kiri kati essubi lirinaawo ne wako yali irinanga naye kati yakolima byegyo batwamuleka n'asooka akolima bugenda okyanga muteddeko tiketi ne pizza kwana biko ne express awo baffe tulina mukugenda yabasangawa fe yatusangayo eri yetwala yekka experience eyo experience nayagala agifune eyo ku kisaawe ky'Entebbe mayi batawanyamu naye yagifuna ayitawo bulungi nenvuga emmoloka nemunona ku kisaawe Dubai nze namwenonera kuba olaba nze kyenasooka okukola ku kisaawe Entebbe namanya balina obugezigezi nasooka ate nenfuuka kyaliwaabo abayaaya babeera awaawo nti waliwo gwe mwalisewo simutegeera simutegedde awo kikwanguyira naye kati byakyukamu ennaku zino saavisi nnungi fine bakubuuzamu ebibuuzo ngera bomanyi mu bisaawe byonna babuuza naye saavisi nnungi olagawa olinga tamanyi gyogenda ngamba ndagawa oyina yero buuku naye ennaku zo tebakyayisa pozi kaludi n'ensaawo kakyalimu kati abambuuza ak'obukambwe ako nze idea yange omanyi tevangako nkumanyi otambula nayo n'agirengerako bwoti agamba okay so you are going olunakakkana oyinza okumwokya n'amanya n'amanya okutokupaya yamba okolera nga nsirize kati ayolanga kutta essimu nangamba yavebini recording njagala nkunyumizeeyo kano akaboozi waliwo omuwala ali awo ku airport simanyi namanya ge naye munnayuganda munnange yansula mu mbi nga nzirabako naye mmanya nti abantu bano baba bakusaba ebintu bino balina ensonga ki bakola ki babikusaba nali ngenda esingapo ojjukira naye nga neyabidde akantu aka kairobuuku nkalese waka natuka nansa buli kyona nga airobuuku yeriwa nemugabasize nanga omanyi genda gonoomanya nakuleka bulungi nenyumira neŋŋamba nagenda mu mutima ndowooza ebintu ebi nga ono omukazi agera kunsula mundu nenjirinnya nentuuka eddoha nenvaawo paka Singapore natuuka saawa nga 3 ez'ekiro ngenda otuuka nti nga buli lupapula ku meza ndukola ki oluyina yerobuuku omukazi naŋŋamba notusonyiwa togenda kusobola kuyingira nayina buli kimu kye baali baagala okukola ki namala kudda nenzirayo namala kudda baŋŋaana namala kudda walinye tokota kakati no bantwala mu bakaita kaipiru mukanyo kakalinga fridge ng'ennyonyi yange erinze wali okunzija wano bankutte ku muko tebankwatako kyenzijukira n'empingu tebanteekako bantwala kadinisa naye nga sasula $10 za tiketi nyesebo nengisasulira nenziza eddoha bwe ntuusa eddoha nenga nedda sifa 9 nentetenkanya kairobuuku nenzirayo nakoma ddoha nenzirayo n'ofuna yerobuuku n'oddayo nenzirayo kuno agenda ndi mukambwe mukko kitegeeza nti bino ebintu bya transit obitegeera kyobola abantu balina okwesiga kampani ng'omuntu alina kyayise tomala kagenda kati mulimu n'abantu abagamba abantu nti babatwala kulambula mu nsi ezo nga talina na passport omuntu osooka omubuuze ndaga ku passport yo ekintu ekikulu bayirawo akulaga gundi stamp zayina wadde kati ebintu byakyukamu si bya stamp nnyo naye rabawo ey'Entebbe ekulaga nti wakola ki tiwatambula kuba bakubira ku y'Entebbe wali ogenda kwechekinga in oyingire gwe mwennyini self check nti bagenda kukoonamu okuleka mu kufuluma ne mu kufuluma tebakyakonamu
oteka ente bagenda bagenda kola ngakowe checkinga kubajukira oyo data mu system nedda ekyo ekintu ekiyinza okukolawa naye obusungu tulina bungi tuli bakambwemu eyo kyasanga omuntu ali akuboggolere nze nalina endawula ne Brian bayize kamulemi yambuuza first time yes come kagaba first time yo tekeggula tekeggula bazola emirundi gye mbadde bwenteeka mu teesi bwenti notunula wali yekeggula n'omulundi ogusooka genda olina kugenda ali bagire bulungi nnyo byonna babikkole bakuwe ne kasimu kaadi so munnange byebyo naye kati omukyalo ono ali wano naye njala naye yeyanjule bulungi sofilave tulina buli obugambo mwatadde wali love fame and money. Your theme, your nakoro. Munana match. Tuli ku theater Laborita. Nako bunako zetubuzaye. Tubuzaye nako bunako. Omuntu ali esoko mubulire nteekateeka zirisiya sofa abakyala abali eyo bakulabe bulungi. Okay. Oh my God. Banta Sophie Love. So gorgeous. Mchala Haji, the love expert. Nga ntegese the love night show ku theater La Bonita nga tugenda kwogera ku love fame and money ekyamazima tugenda kwogera ku love fame and money naye nga nkola ne Sanyuka TV divorce nkola ne Sanyuka TV nkolako show eyitibwa ensi y'omukwano ekyekwatagana ku nsonga z'amaka ne relationship then ate nenkolako ne shendala eyitibwa weetege bagwe weetege bagwe ya connectinga eri abantu munange oyinza okuba oli wano nga tomanyi muntu mutuufu munange owuwo gyali ng'oluusi ali Bulaaya so tukutega ku mpeewo ojja ne weetega ne bagwa akugudde yakutegula nsenge eyo esho tugenda ku Sanyuka TV bangi mutuzaddemu abaana lwa weetege bangi mwefunye through weetege so tubasabira mwongere okuwangaala naawe atalina mu base bambi jangu weetege bakutegule then women's day tutegese concert mpeze emyaka 10 mu media ekyamazima nga mpeereza show z'omukwano era nga neebaza all the TV stations ezimpadde opportunity to work with you wanje enguyina mukwano ngoyina so neebaza all the media houses ezimpadde opportunity to work with you for all these years so nsiimye nnyo nyini ddala ne neeyongera okwebaza te the media house gyenkola naye kwekyamazima it is the biggest media house in Uganda ate nga buli kimu tukiina thank you so much my bosses mwebale kutusasula bulungi then I believe nga era nsaba Allah nti media njagimalira kusanyuka kiba kitegibwe kiba kiri kukoota nja kukoota ne next media inshallah era sandyagadde kuddamu kuvaawo kugenda walala sengeje munkuta obulungi era mwongere okunkwata obulungi so simanyi nteekateeka ya Allah kinajja mu maaso naye nga neebaziza Bukade TV ne neebaza Delta TV ne neebaza Baba TV for the opportunity ze mwampa okolako nammwe so now I'm with the biggest brand era nga Friday nkowola buli mukyala nkowola buli mama nkowola buli muntu yenna asuubira okuyingira omukwano asuubira ogufuluma naawe agukoye naawe anoonya omuntu ali real like ali right for you jangu ku theater La Bonita ennaku z'omwezi 8 ku lunaku lw'abakyala ekyo tukimalirize biki ebigendo kati tusooka tusigiramu ekifaananyi tugenda kubeera kuki nga tutunuulira bagagga tutunuulira balina tutunuulira sente zewanga zewali nga CEO Skypins nga iwe buyikibwo ekyamazima tulina abantu abatusukulumakoko abakyala abakoze ekyamazima ennaku zino abakyala tukola so tutunuulira abakyala abalina kye beekoleddewo mu ggwanga abakyala abalina posi ennene mu Uganda naye nga ate bali married balina amaka balina n'abaana twaga tumanye bo bakikola leadership yabo wamu ne posts ze balina munage babikwata batya besides that bo bakimakinze batyo okutuuka bwe bali nekera bakoze batyo bo bayise mu kyokola nti bafuna sente so njagala bazemba bakyala bannaabo amaanyi batuwire kye tulina okukola okulaba nga tubalansinga amaka awamu ne posts ze tulina oba sente then bw'oba olina fame ng'olina ettutumu awo munnange fame eno ena engeri gyetufugamu owulira abamu etusinga n'amaanyi so twaga tulaba abali mu fame abalina like abali famous better still
relationship ne fame bakikandolinze batya abamba manyi munango genderamu ne kisuka abane bazagizayiramu ne kisuka egamba fame abasinga ebasinga amaanyi no fame ngoli mukuzala buzanzi bana mu bana babendi ozala wano ozala wali ozala wali mane abana babendi menya emitima oli kuganga tobitegete divorce abana babendi mbamenya emitima sabamaye basukuluma koko ya sinyo dia wamasoko buze kubatula mukwano otubulire wamagwe oyina mulavu mutima gwo oba wasajja bona babe bamu nze ne mukyala amafumbo soko sebera nakumbi amanya gafukwano amanya nze Teddy Namukwaya Namukwaya nze bali bayimba nze bali bayita wali oyita ku studio nakulengera kozali amayimba mayinga wama boza abanaye abatulaba abalungi mbalamusizza nnyo basebe ne banyabo nze ni mukyala amufumbo era nga we munda nsooke nnyimuke nina abaana bana azima baba mukwano gwe gunkuumi kubye kutta era abaana bana mukwano era mbayita mwenna ono omukyala yambuuliridde okuba mu bufumbo mazeemu emyaka 15 guno omwaka wekiri guno omwaka mpeza tukola gundi yafa gundi tukuza jubili era jubili 15 years we are in 15 years bayagala n'omulenzi with my husband bayagala n'omulenzi yeah. Are you added? Yes, we are added in traditional marriage. Okay. Yes. bayagala How bakyali long have bato you been added? Since I was pregnant with my first child. Oh, tusize emyaka nga 8 nganda. Si mwena 15 we nafuna olubuto bange nanyanjula. Wow. Omwana kitegeeza ki omwalo okufuna omwami ne banjula ewaabwe omuntu atulaba essaawa zino bana kya kitiibwa nnyo era kiweesa abazadde ekitiibwa naawe omuwala mwennyini kikuweesa ekitiibwa naye okwanjula si ennaku zino ennaku zemabijjanjawaza neffe luli abaffe abaami abaffe bakikolanga nakwagala kyovola bankyaliyo ekitegeera okubeerayo emyaka 15 kansala akira municipality ye manager wa Global Paints ye manager wa Global Paints ate ye kansala ye chairman ye buli kimu ye kabaka si Skype nzaine bigambo yabadde ayogera okutu agambye si buli omuntu bamwanja ekituufu si buli omuntu bamwanja ekituufu si buli omuntu mulimu abakazi batayanjula nze ngenda kubuuza ebibuuzo 3 ate obinziremu paya Abanyarwanda 2 nga babanjula ne bakuba embaga ng'embaga yavuga ku Munyarwanda bamaze mufumba emyaka 10 gwe mumpeyo omu baliwa kati abakazi batayanjula batakuba mbaga ng'eyiza bakomana ku kukyala abakazi b'amabina ekinene nnyo akoma ku kukyala oli Munyarwanda ebiseera bw'aba afunye chance nafuna chance akoma ku kukyala abakazi b'amabina nga beeru balungi bwe bati baliwo nga crisps olyaku snacks naye bwegamba nti onoonya material wife oba oli kafu oba okubya ebbali ayina kutunuulira ki okola ki okufuna kati ebisaala byogere wano kuba yesho y'okulwokutaano love famous and money otegedde bulungi love famous and money mulimu omuntu ng'ali famous mu bulungi bwe nga ye mulungi naye nga takikontrolinga nga waddala naye nga teyekontrolinga asobola okuba nga waddala naye nga bamwetolodde tebamukontrolinga so bwe kityo bankubuzayo akabuuzo kamu mbuuza ndi kabaka mu mulaavu bayirawo anti kyembalayo okubuuza kintu ki kyewali kyakituseeko mulaavu n'ogamba kino ate kyamba nnyo
ayagala kunkola ki tonsumulula kuba kye ejja kunyumira kati ndeka Watu chembadde ngamba katuterekemu nga highlight kalemu ka highlight kiki kyatutuleko mulaavu nogamba nedda ekyali kintu nga kibi nga kirungi nogamba muntu bandisigadde ngaali yekka kyali kintuseko mulaavu kale kyali kintuseko mulaavu era kyenejjusa obutaddamu kwagala mukazi munyarwanda bwe busungu bwolina buli eno obuyitirivu okufaako bufugize nnyo yoyidako obadda simanyi nti oyogera na busungu njogera reality andi omukazi omunyarwanda wakyala kati ku bye nakola abadde ki omukazi n'omugulemu kamio 8 mwezi wadde ka thank you ne kabula oyo munyarwanda kati omukazi omunya nebonokera ku macha n'omugamba ku Uganda eno nkwaddewo kampa tugifuga babiri talisi kitegedde bulungi pozi kyenyinga kyenneevuma mu kintu ekyo kwe kubanga nabonaabona nnyo ate nenfuna nnaku ku mutima era abasuubira okunjagala mu kaseera kano bali mu buzibu kuba sikyalina mulaavu wadde abasuubira okunjagala kati bali mu buzibu kuba siinaamu yadde omwana yakukola bwati nakuvunga kati wala okuvunga naye nagutulako nga tamabina manene okitegedde nagutulako bwali twakola engagement yagulamu obukadde 20 kuba nempeta yali obukadde 10 yava Dubai n'agamba twali tusaagamu twali tusaagamu ebyo omwana yatula ku mpeta n'obujulizi mbulina nagamba mu bye twali tusaagamu nga gwe bintu obikola serious naye nagaa twali tusaagamu kyetwali tuzaako omukolo kwaye yali plan muguno gwennyini omwaka lwe kyakirina okubeerawo kati kyo kyaliwo omwaka kyekyo era muguno bibadde omuguno mu January muguno omutima bagumenya mu January ne bagutuula nako amabina nga manene bukyali fresh omukulu ono gwabeera naye kati bigambo omuntu ng'ali bwati mubudaabuda oyinza mugamba bugambo ki mu kaseera nga kano namugamba era ekyamazima alina kuguma nakulaba nga tufuna omuntu ali right for him abakyala bangi abasobola okufumba n'abamwegomba be bangi eri agenda kunfumbira ekyo kyogera mu kamera yenna ayagala okunjagala alina okujja nga amanja wa maafi laavu tewali ekyokubiri bwe ngandi kati kwagala kakeeka mala kutuula nkubuli amateeka enkola nokwakuliza oba onoobisobola onamugenda mu maaso bati obisobole n'omalayo kati buli gwolaba omulaba ng'omwana kyeyakukola kasaba n'amabina kati omuwala we wamwagalako kikwotusa abasinga bagamba mugoberera nya kati ekyateka nkyogereko bwenti maye tutunulye nnyo ebina ebiki n'ebirungi kino kyongenda kyogera oba osobola kasalemu mu skypins gye mulaba olwaleero teekawo embeera teyampa ssente idea zaali zikola ki zaali zigattako ekyo kimu nga ntandika bizinensi nga ne bano bano basefe sinabalaba okitegedde nga nawe kaseke sinnakulaba n'abalaba bonna gye mpita kuba muli n'abansa nkwegomba musajja gwe nga wonna tebannandaba twatula babiri nga tuyiya ku kigambo skypins etukiyiya otegedde bulungi n'ennyonyi yange eyasooka yagisaponsalinga kati okitegedde yakyuka bukyusi kuba n'ennyonyi yange yasookera ddala mu bulamu bwange yeyagiteekamu ssente awo wonna we yajjira awo akasente kaaliwo kangi tewaliwo nali musajja yevugira makex yali ya miliyoni nga 13 awo saali bulala nnyo naye naliwo ye teyalina ssente zampa yalina amagezi kuba sigeraga nti yakwata miliyoni 5 nazikola ki yalina amagezi era buli kyenamuwanga mu piriyodi eyo kyalinga kimusaana naye kyasinga nga okunnuma nti teyasiimanga anti yakungula sebo avuga wudi
Gutwogerera kati. Yavuga nze nagigula. Mumanya ge. Samu wamubowe. Lega kwate mwiso kugiro. Mumanya ge. Era twayawukana. Wuliriza, twayawukana. Sina kye namujjako. Omutima ogujjawa. Ani kakati kibabwe ekiti mwawukana ne Sophie. Ne sokolowoozi Sophie akoze bibingi. Mu byayinamu ekirungi ekimu. Ekinako ekyali kikutadde. Olowooza ku bibi n'ebirungi. Tegedde. Kiki yali akoledde kiriwo ayina we lyakutadde. Okategedde. Nkukubye nnyo. Byekutaze nasaba iPhone X yange. Leta komyawo iPhone. Anze namulekera 15 bweti. Aleza mtu Siwasaba. Ati yadduka. Ezitezidda. Ezo bise singa ziba zaagenda. iPhone X ya. Yalinya bulinye. So kali omukazi nga wa mabina. Nga munyalwanda. Nga mweru. Mulaba nga snacks. Kwenkebera muno nga mulimu akakadde nga ndyako. Wendaba temuli nga mwesonyiwa. Olyako buli. Ndyako buli. Yani wemba kwana gamba no love. Tunyumirwamu bweki. Tunyumirwa. Umanyi badde etenda. Binali nekabya nga tuli. Kati kibe kino kyenjogerako nkyogedde ku TV enfunda ezuula. Kyovola kyoyanga abantu baagala nnyo okulya byenjogera. Kubanze njogera reality. Ijja tonkubira ku bya kisiru byebyo. Tonkubira. Baby sikyatijja. Hani sikyatijja. Kati banenye omuntu ogu. Bamunoonye bamukuba miggo. Owaayi. Wanyi taata. Kakati bwe mwesanga. Kale mboze kunyumidde. Nedda tuli mukuwumba tukukira. Bana yebagumye. Bano baateeka mu motoka awe Dubai, manyi bugumuli Dubai. Ndimanyi. Ebanzigalira mu motoka. Guma. No, tuyana. Guma. Ningamba ngumenti ye. Bwefuluma mu bwenti nezire ebbali negumenyeka negoma. Okuzza munda. Ogenda. Bw'otuba ndi mwesanze. Wakyaliwo space nti tusobola okwogerezeganya netunyumyamu. Gwe naye. Gwe naye. Kakati twayawukana kituufu. Naye tusobola okwogera. Tunyumya. Naye obulamu bwaseka bugenda mu maaso. Bwagamba nti tuddemu ko tulime ku bijja. Nedda. Shoko wagwete wachita. Shoko magoba omukyala waddamu n'akukubira. Akisobola. Kakati we balekwa eddamu. Nafuna ate omukyala omulungi. Naye se kiri tekikuvaamu. Olwebeera olowoozaamu. Ya bwongo nnyo. Manyi nabeeranga olempuyanga akantu kazeene kakola kati. Ng'amasanyalaze. Teri kisinga kuluma ng'olinamu eddakiika 3 ng'oli wekka. Ezo zimanyi ng'oli bwomu. Gasatu ogamanyi ng'oli wekka. Divorce tunonye omuwala oyo kasana tuli mu Dubai. Kati divorce bayakola. Navuga emmotoka okuva ewaka. Naye nga nkaaba bukaali. Ningivuga paka gye mupangisiza kuba nali mupangisiza walala nsula walala. Kire gye nga baseningi bwendiga bwenvuga baseningi obutungu bunnuma. Taveruma zenjemani. Nemna ateeka nkusese natuuka ekiwaatule nempakenga nenga naye kati oli bwansoobera nankuba akafaananyi. Amasika gakulukusi ebinyonyi gikulu. Taveruma. Naye naye bwansoobera nankuba akafaananyi. Naye mukyeyamo siba tali kirumanga laavu. Laavu. Ne bw'oba nebbo omanya bbala erinuma Olaba dakika asatu gw'ogambye. Ago ng'oli wekka. Ago. Ne divorce omwala oyo naawe yakologa. Ani ekituufu olaba. Ekyamukaabya nno kayimba kagondi. Kalito boss. Gakajjukira. Walina itogosi mu motoka. Naye agamba akayimba ako yakayimba out of ate ekibuuzi bino byeneebuzabuza abantu nga interview. Naye akayimba akayimba osinzira ku kina akayimba mu kwabo. Omutima ne guddamu. Naye abanaye empedi tezigalekera. Kale nga bwangamba ebyo n'obyokaaba nno biwe. Naye yakaaba ne bana etagumya divorce. We, laavu ino. Bali bakumenyeko omutima yadde emyaka 15 n'omutungi. Bali bakumenyeko omutima. Tebagumenyanga nze gwe baamenya.
I swear tebamenya. Chuli kasi nga bakumenya omutima. Of course biruma nadanga relationship oginamu omwana divorce kiruma because bw'osalawo n'ozaalira omuntu omwana oba ate ng'oli muto kitegeeza omuntu obadde okola ki obadde omwagala so bwe biba bigaanye you can't force it kiba kigaanye but I thank God namala nefuna Hajj Before Hajj. abasinga but before Hajj oh my goodness Haji yoli yatugabira mu dola. ateri omulala Yatuwa mu dola. but before Hajj I cried I love this fucking man oh my God I love the man nakaba nnyo mukwano yankubirako nemunoonya yaŋŋamba omanyi nti mbadde wano Haji nampitako neŋŋumye wede dakikanaga ne bro Kyemanyi buli muntu namu abatulaba eyo buli muntu kiri kyambalo ojjako ate nakyambala mukko wiiki ejjo ogenda kyambala kyo kikulinze kyo ne bonogamba nti oli kaliba emirundi 10 kyo kikulinze kati abo balungi baana bana baba banakumenyera ajja tugamba ogenda gamba emyaka 15 gyange gyonna ogisiize ku ttaka awo oyinza n'okwekola ekintu ndabanya abaana ku social media kuno nosanga mbu yefumisa akambe nafumita nagamba ti sibona baffe baine abo naddala kirinyo mbawala ndowooza abawala waliwo manaku ezeegalira mu nyumba simanyi yetuga waliwo yafumita omulenzi kakade ekintu ekyo nze nkirowoozaako bwe nti buli abaagaana bano ababiri boolaba nga tewali omu abala ku munne kintu baba n'ensonga lwaki bali babiri osobola okubeera ne Sophia naye nga alina kye yali akkoledde ebibi nga bingi naye nga lwaki okyali naye kiri kye yakola nze nina embeera ebiseera ebisinga yemba n'omukazi netwawukana nga tulinayo tutuuse ntya nnyo okunjogerera musajja namusitula netwawukana kyovala bwe tuba mu bwavu nenzifuna kukolera buli kimu kyokola kyeweta kati ne bwe twawukana segede bulungi ntya nnyo nange olaba ekikyoyogedde ekyo buli lwotuulaawo kale manyi si kyangu okwerabira omuntu obadde naye ebbanga lwotuulaawo n'ogamba kale ali eyo kale goals zaffe zetwalina obeerawo n'obijjukira ebya goals ebyo biyinza obutaluma oyinza okubeera nze kati nkubuulidde nali siina muntu gwe mmanyi naliwo nga ninamu omutwalo ng'omuvubuka ne idea nejja nga tukole bwe tuti nga kitugala kikola tutya nangamba nze nkina idea ngenda kukuyambako bwe nti started teetaliiwo kati otuulaawo n'obirowooza naye nga tokyayinza mumuzza ebiseera ebisinga bwetuwukira bino ebintu abantu betulina kati essaawa zino agamba lwaki abyogerako naye nkimanyi naye n'omuntu gobodde essaawa alina bwe yalina osegeera naye musanga nti katonda naye bagamba nti bwe mba nga muli bakubeera mwenna ensonga lwaki muli ki muli mwenna naye omutasobola kwewala heartbreak tosobola osobola kwewala heartbreak bulamu olaba n'abasiyazi bemenya emitima tobalaba ama tobalabangako mubanye ebbuba abo batulekemu bambi batuyambe muki nakuba munne lwaki otunuulidde omukazi nga nzenjuwa abo tetuboogerako kanaye batulekemu tukayisizaawo buyisa nabo beewulirako ebbuba ogwategeera bo tebategeera ogwategeera n'ekigambo nyimanere okwogera naye nga kinene enfumbo is not bed of roses nti osuubira nti mugenda kubeera muga oyinza n'onyiigira omuntu baawo n'omala n'omwezi ati wekiri naye kati gwe bwotunuulira ebibi ekyenjawulo kiraba mu bufumbo nti
bwe mujja eno mu bantu nebamba nga mwadde ne mweyuzayuza ne mwekanyugira buli kimu abantu tobalaga kirala wano olina okusigala ng'olipole okitegeera naye obubaka kibaweereza ebiseera ebisinga tulaba abantu odinajja mulaavu myezi 2 beetadde muli myaka 15 myezi 2 beetadde myezi gumu osanga oli bamupaazizza nga kyemmanyi manyi saagala jjajinga muntu naye nga kyemmanyi era wali era yamupaaza kyeyagala nkubuulira kyembadde njagala okubuulira Sophie mukole kyo atulekemu kubanga emboozi abantu bajjagala ku lunaku luli tebamupaaza bamupaaza oba tebamupaaza bamupaaza ebisigadde birinde abaagala okuwulira emboozi eno yonna ku Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi meka 8 ku Women's Day ku Theatre La Bonita naye nga abayimbi bangi gye bali bakomediani bangi gye bali ebirawo bingi gye biri kapa enendabikira obulungi bulungi nnyo bwereere ate sigambye eggo bya kibuuzo gwe bw'ona ojja ng'osobola obbiddamu tewali buzibu kyeŋŋamba onzibye omumwa nkusumuludde ŋŋambye kapu enaasinga okunyuma n'okuddamu ekibuuzo ekyo ekibuuzo kijja kuba kimu kisobola okuba ekimu ba bibiri oba bisatu ekibuuzo kimu kikweza visa ne tiketi bulungi nnyo kasoo kiddamu obulungi ate era tukola bwe tuti tulonda emigogo emeka nga bwe twakola tewaliyo tulonda emigogo 4 ne tulondako kakati ne tubuuza abawagizi ne basalawo esinga mugenda tubuuza kibuuzo nga ki olina emyaka eme bya lunaku luli so abantu bajje nga beetegese bayimbi bangi sanyuka kulya ayagala ogendako kukolidde ofunye omukisa gw'okulinnya ennyonyi ku bwereere ojja sosasula tiketi ya meka mitwalo 3 nofunirako ne visa ne tiketi kati ate waliwo ekirala kati buli ayingira ku mulyango agenda kubuukawo ne t-shirt ya skypenis ndowooza abantu nga 2 olunaku kakati yo soose n'ogifuna nga yabwereere bw'oyingira munda n'oyiga omala okuyiga nolaba ku bayimbi nolaba ku bakomediani nokola otya n'olya n'onywa bw'omala awo aye n'olinya nennyo n'okola ki ebya abali singo simanyi kye balinda banadde bagula tiketi kati ekyo kyogera bweni kuba banneepikira bo bangi naye ajja amanyi ekyo ze twasoza tukola andi kati kyekyo ojja okola ki kirungi nti Doni Chris mwepikira nti wuuyo ontuge nga sirina buddebu kyowaga ogwo gukyagondagonda tegusobola gonda omanyi nze kani akayimba ke bagamba kutibwa kasajja lwazi asibojja sigonda ebojja sigonda twalina omukwano naye Sophie bayimbi kyawa tuwerekeddeko on that day tulinako King Saha tubeerako ne Spice Diana ne tubeerako ne Carol Nantongo ne tubeera Rona Mary Bata Kabako Mary Bata Kabako Nina Rose tuyina ne Hanson bali luno bananga bayimbi nga bangi Rachel Nami n'abatali ku posta bana yabaye Violeta abayimbi bangi my goodness bangi wali ewaka ng'otulaba essaawa zino olabya vidiyo lunaku Lwakutaano tutuuza ennaku nnyingi mujje tubeerewo bakava mwezi gwa kiravulavu tugende mu maaci tucelebratinga ate bamaama banakazadde bekwanga mukyala bangi abali successful tulina omukyala super lady Susan Muwonge kwali ku pano tulinako Dr. Maggie Kigozi kwali ku Gondi St. Francis mukyala then ne tubeerawo ne Salha Bukens mukyala Nobian Lee
kitegere tulina abakyala bangi abamanyi abalina kye beekoleddewo mu ggwanga so twagala tubeere nga tumanya bo how successful they are bakikoze batya ate nga balina amaka n'abaana ne family. You understand? Tubeerawo n'abaami still ab'enjawulo abagenda okubaako kye babuulira eggwanga. Tulinako Don Chris, tulinako Abakazzi, tulinako VC wa Victoria University, omwami Muganga. Bakaluba properties, yes, oyo. Then tubeerako ne Honorable Chiwanda. Sorry. Tubeerako ne Meya w'e Kampala, that is Mwami Uhuru. Yes, tubeerako ne Meya w'e Makindye. Aleta basa netubeerako ne Meya w'e Makindye mwami mulya nyama netubeerako ne Honorable Ron Derrick, netubeerako ne Honorable Nakiwala Kiyingi, yes tubeerako ne Honorable Nakiwala Kiyingi. Bannange mutuufu tugenda kuyiga no tulina basenga bangi, senga Amida, senga Nantume, senga Mirembe, bannange bangi. Yeah. Kuyingira meza ya kakadde ticket ordinary mitwalo 3, VIP mitwalo 5. Osobola genda ku Sanyuka TV ku reception ku Next Media tickets weziri, osobola genda ku Jod Color Solution tickets weziri, osobola okujja no ku C&D Fashion Collections e Makindye ticket weziri. Divorce omutokota C&D ekiri wano wakulu wano bwe wati ngako kesisi kikyana kiri nje kimugambako agenda kalaba nti divorce gema mazima C&D yayambaza hafi wafu ya mwambaza gutukula na BBS Excel fine program simula most watched morning show BBS mazima the world East Central Africa mazima yes inaneka iwe baita tweche why ogambe ngojeko kugundi wasenji weziri tickets weziri osobola okunkonako Sophie Love still nofuna ticket namba isimu yero jibayitako ngala ticket namba joitako eri 0774 code 967 jidam 0774 mwende emirundi 4 nkaaga mu 7. WhatsApp me ongambe Sophie Love ticket ojja kubeera nga ate ogifuna mukwano. Ogambo kiweza okulekera hani hani wange the handsome Mr. Kakembo Henry nti mwagala nnyo yebale kungumiikiriza kwagala bibi byange n'ebirungi omanyi obufumbusi bwangu naye kubeera ku adjustinga eri munno era mpozi akalowoozo kano nkalekera abali mu relationships nti teri mulungi buli omu alina ebibi ate buli omu alina ebibi naye no not beauty nti teri muntu alina birungi byokka atuukiridde buli omu Katonda yamutonda nga alina flaws ze so ne mu bufumbo bubeera ne relationships nti naye gwe totunulira nnyo bibi tunulirako ku birungi n'ebiba bisatu if you want the relationship to move. So mwebaza okunjagala n'abaana baffe era musuubiza wendi paka kuwulira bubi kwe wendi kwesiba ku bantu fena twesiba yanesibako nange nemwesibako kyokola wetu kale haji wange nange haji tumira kale obugambo bwoyizo kuweza haji wange nkwagala nnyo mukwano webale kunjagala the way I am webale kunzikiririzaamu n'okubeera ng'ompushinga n'okubeera nga like supportinga buli kyemba nkugambye bambi gwe togaanangako at least kale bigaana bugaanye bambi n'obutalekera okumpa ssente nti nebiba bigaanye ogamba n'ekyo kigaanye Allah bwageze tugezeeko ekirala nkwagala nnyo munange n'okunzikiriza okukola ku TV abamu baganda abakyala baabwe okukola ku TV nti n'abasajja abalaba babalaba. Thank you for believing in me nti nno nnina gweweka haji. Yes, lwaki tajja kukolako mirimu ebibi
tajja kukola ku TV. Haji nkwebaza kubanga bwovumye. Mugumu. Ati Haji wemba naye buli ankubira essimu ebeera mu loud. Kati oba ngamba ki? Ale bw'otaba naye. No kati mugamba Haji. Ofuna mukyala wo nga ku TV. Oh. Abasigala. Ati gwe munaye olina omuntu okubeera ng'omukkiririzaamu kitasobola kukikola. So nkwagala nnyo omukwano. Ebale kunjagala. Neneebaza all my sponsors for my concert. That is C&G. Fashion collections nyinako Skyping Tours and Travel nyinako as a main sponsors nyinako Buganda Kombucha drink. My sponsors nembako ne Climax Emachinde. My sponsors nembako yes nembako ne Pfizer Cafe Bistro awe Wandegea. Nembako ne Monique Events. Nembako ne Monique Events. Nembako na Jude Color Solutions. Nembako na Sozo Property. Nembako na Rose Foam Mattresses. Nembako na Hema Water. Nembako na JB Beauty Lifestyle in Dubai. Yo, kwali sponsors. Nembako na Alcom's Beauty House in Machinde. So all my sponsors, thank you so much. Mebale kunzikirizamu banange mbagala nnyo. Nembawo nabamulinda marketing agency. Thank you so much for loving me. Okay, bwetutyo bwe tutambudde ndowooza olunaku olwaleero tubadde tubajjukiza ebadde nga kola okubajjukiza nti ennaku ziweddeyo ennaku z'omwezi 8 tugenda beera wali ku theatre La Bonita, a place to be. Kifo kiteeketeeke bulungi nnyo bino bimugenda ate security wali wateeketeeke bulungi mujje tubeerewo. Omwami situla mukyalawo omukyala situla omwami wo mujje tubeerewo olunaku tuyingira mu weekend siwe kiri tuba tuyingira mu Uganda litandika Women's Day tuli public holiday tugamba tugende ffenna nga tunyumirwamu so mujje tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 8 Skyping Tours and Travels abasangibwa Entinda ku Halona Mall level 3 beba kafulu bokka abatwala ebintu ebulaya so mbekwate ate nga bakutwalira ku loan wenzo bamunange toyina bulungi sente so soko batuukirire moyogerezeganye nabo then ate bakuwire choino kubeera ngoza kuba kutwala Canada ku loan so batuukire bakuwire chiche bayinawo ina kutandika otya loan ene ekoletera bitambula bate oba osobola bakubira ku namba yabe yesimu ngeri 0707 Skyping Tours and Travel. Beera bulungi nange siraba nga nsukka wano olunaku nduwunzise bwe ntyo naye tusizira ku Papa's Spot, a place to be okujja n'olya ku luwombo olulungi olw'ennyama oluwombo lw'ennyama y'ente olw'ennyama y'embuzi ennyama mbinyeebwa okwelira ku kijanjalo kuba nti ndide ku bijanjalo naye omwana asiika ebijanjalo n'okubona ku Papa's waliwo kawo byonna nga birungi nnyo kajuyisa k'omulembe ne ka environment akalungi olya nga bw'otuula ku kibuga Kampala nga bwe kyakula kwegamba buli kimu kiteeketeeke bulungi ono Papa's Spot mbeere bulungi ate mweraba.